Mbalamusiza mwena gye muli mu kitiibwa kyammwe. Guno omulanga gugenda abali mu Uganda mwenna banakazadde b'eggwanga. Nga nze ayogera bampita Sharon Nobu, Saudi Arabia, nze ayogera. Bannange nkubiriza omulanga bannakazadde b'eggwanga yonna gye muli tweyambe. Kubanga tujja ne tusindika abaana mu companies ez'enjawulo ne zisavinga abaana mu nsi ez'enjawulo, kampani nezitasobola tuyamba. N'ofuna ekizibu n'obulira kampani naye nga tesobola kuyamba. Bannange nkubiriza bannayuganda omulanga. Nze okusinziira bwe ndaba ebigenda mu maaso ebitambula mu Uganda ebiyitangana ku TVs ez'enjawulo, ku Facebook, ku YouTube, everywhere. Ngamba bannayuganda bannakazadde b'eggwanga. Nze Sharon nsaba ku buyambi wammwe mwenna bannayuganda we muli nsaba nga njogera mwana mulezi gwe bayita Carovin Mayanja ayogerera Kadaama yenna waali. In fact mwana mulenzi mumuwenye ebintu ebisinga obulungi, mumusabire emikisa. In fact tasangika. Abaana abajja bayise mu companies ez'enjawulo naye ne bakubira companies ez'enjawulo, company etasobola yamba abaana. Naye n'okubira Carovin n'akola ekisoboka n'ayamba abaana. Lwaki nga Carovin tayingira mu parliament ne yeesimbawo? Kubanga amanyi okwogerera omuntu wa wansi, abantu ab'obufuzi kye batasobola kukola. Abantu bali mu parliament bagenda kwebaka. Ne bawulira abaana bali mu kubonaabona Oman, Saudi Arabia, Jordan wa basirise. Naye nga balinawo ku ssente. Carovin n'akola ekisoboka. Talina ssente naye yeeyiiya ng'omusajja abeerewo. N'akubirira abantu bonna e Uganda, n'ateeka bu videos ku YouTube, Facebook, everywhere. Asaba buyambi bw'abaana okuva mu nsi ez'enjawulo baddeyo e Uganda nga babalamu. Naye nga bali mu parliament tebasobola kuyambirira muntu wa wansi. Naye nga balina ssente. Lwaki tulekera omuntu ayamba abantu ne tugenda ku bantu abatasobola kuyamba? Abali mu parliament basobola kuyamba abantu naye nga Carovin omuntu wa wansi asobola okulwanirira abantu. Nze ngamba bannakazadde b'eggwanga, bamaama, bataata, abasindika abaana mu nsi z'ebweru. Tuwagire Carovin Mayanja ajje mu bukulembeze ayingire parliament kuba nze nkimanyi n'abamu bakimanyi kubanga ayambye abantu bangi. Nze kennyini ayogera wano ne friend wange yazzeeyo e Uganda mulamu ali fine yayise mu Carovin Mayanja yamuconnectinze n'amuyamba n'ava mu kiyumba n'addayo e Uganda. Bannakazadde b'eggwanga mbakubiriza omulanga. Omwaka gwe bagenda otandika nti kuba campaign tukubire Carovin Mayanja obululu tubumuwe ayingire parliament ayogerere omuntu wa wansi. Mbeegayiridde buli muntu waali anvume asiime awagire naye nze ngamba Carovin asinga abantu bonna abali mu parliament okulwanirira omuntu wa wansi. Abaana nga tufudde bannange nga bafuuridde mu nsi z'Abawarabu ne bakuba omulanga buli wamu n'okubira ne agent gwe wawa ssente nga tasobola kuyamba. Carovin atalya yadde ekikumi kyo n'ateekamu airtime n'ateekamu ebiseera bye n'ateekamu everywhere n'atambuza video abalina ekisa ne bayamba ne bamukwatirako ne bavaayo eno mu nsi z'Abawarabu ne bakomawo e Uganda. Lwaki ng'omuntu ng'oyo alina omutima gw'eggwanga tayingira parliament? Njagala mutunuulire abantu beesimbyewo bakuba obululu bakola biki mutunuulire ne full figure naye ajja mu parliament abagamba ajja yakakolawo ki? Yakakolawo ki? Naye mutunuulire Carovin Mayanja omwana omuto ayambye ensi, ayambye nnyo abantu naye lwakuba nti abantu b'ensi temwagala mazima, mwagala nnyo obwika, mwagala nnyo okulembeza ssente temukulembeza muntu. Ani ayambye? Carovin yeewaayo. Alwaniridde abaana abali mu nsi z'Abawarabu. Lwaki nga temuwooya akalulu? Lwaki nga Carovin tayingira parliament? Bannange mbakubiriza omulanga. Mbeegayiridde buli muntu waali wulira omulanga gwange. Nze nsinga kubira bannakazadde b'eggwanga be batuzaala ne batusindika ne tujja mu nsi z'Abawarabu ate era be tukubira amasimu ne tubateeka ku pressure
so nze ngamba buli nakazadde w'eggwanga buli eyayingizako omwana mu nsi z'Obugarabu buli alabako abaana we babonaabona buli alaba Carovin byakola buli asemba Carovin njagala tusituke mbakubiriza omulanga Carovin ayingire mu parliament bannange mbeegayiridde Carovin ayingire mu parliament mujagamba ba Carovin kigwe njogerako Carovin Mayanja eyayamba omuwana eyali Omani eyafa ayambye abantu bangi nga abajjayo ayambye muno mu Saudi Arabia buli wamu abayambye akola ekisoboka bw'omutuukira teyeyisa bubi ayogera bulungi awuliriza ensonga akwata ensonga nga bweyeetagisibwa ate era akuyamba n'oddayo e Uganda kasita omutuukirira Carovin akola ekisoboka kyonna kyonna n'akuyamba nange kennyini ayogera ndina obujulizi soogera samwasamwa obujulizi kitegeera simumanyi tamanyi naye ate okusinzira bwefuna history we n'ebintu byendaba alumirira eggwanga ate alimu ebizimba eggwanga nsaba buli muntu waali buli muntu waali mu bukulembeze wa nze nsaba Carovin ayingire mu parliament olw'ebintu byakoze ebirimu omulamwa abantu ababe batasobola kukola Carovin ne yeewaayo n'abikola nze ngamba banayu twebereremu mukitegeera tulina okwebereramu ng'aba people power nze ngamba Carovin ayingire mu parliament 2021 tuyingiza abantu bayimu magezi abataliimu bafulume parliament abaana bato bayingirewo abalina obwongo obwojo obukola ate abalumirirwa eggwanga mukitegeera temujja kujja bantu abakoowa abedda mubateeke mu parliament nga tebalina kye basobola kuyamba in fact naye nga balina ssente abaana abato abatalina ssente bakoze ebintu ebyenjawulo abamu beebakira mu parliament nze bannange ba parliament mu nsonyiwe mboogeddeko olwaleero but I'm very sorry nze nkubirira mulanga ekikwata ku bakadaama ku baana abasama mukikwate ng'ekintu ekyakabi nga Carovin bw'akikola nze sibagamba nti muveeyo naye nze nnumirira eggwanga nze ngamba Carovin alina obusobozi bwonna obukwata ku nsonga y'omuntu owa bulijjo asobola okusapootinga omuntu owa bulijjo ate era asobola omuntu owa bulijjo talina kyana muvubuka muto mujja munyooma nti mwana muto naye alina power ate lutwetaaga abantu ba people power abalina power tegeera tetwetaaga mutalina power so nze ngamba Carovin Mayanja wonna wooli nze ndi muwagiziwo ate era sijja koowa nja kukuba obululu nja kunonya obululu paka Carovin njagala Carovin nkwegayiridde wonna wooli Carovin vidiyo eno mugitambuze wonna buli alaba ku vidiyo eno tambuza vidiyo etuke ku Carovin waali etuke ku muntu wa bulijjo waali etuke ku bannakazadde b'eggwanga nsaba busabi Carovin oli yingira mu parliament mukwano yingira mu byobufuzi tujja kuwa obululu kubanga omanyi olwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi omanyi olwanirira eddembe ly'abakadaama omanyi embeera gye tuyitamu obimanyi bulungi osinga n'abeebakira mu parliament abatwala otulo ne bawulira nti omwana yafiiridde Gindi neeyaka abayo ku ddayi musajja watu weeya naye n'ofaayo n'okulankulanya eggwanga n'oyamba abaana bannange nkubiriza omulanga buli kadama yenna waali Carovin gwe yayambako situkiramu tukube campaign tunonye obululu Carovin ayingire parliament nze mpagira Carovin Mayanja ayingire mu parliament nga awolereza omuntu wa wansi ate nga akwatira ddala ku nsonga y'abo abaana abasama abawa omusolo ofuna emitwalo 9 ne bakusala n'otuusa 7 olumu 8 ow'omusolo naye gavumenti tekwata kugwa omwana aw'omusolo n'ekuyamba tewali naye nga tuwa omusolo buli mwezi oleka okuwa omusolo e Uganda tusindika sente zaffe muzisala ogwo omusolo tugusasula mwakali badde mutuyamba naye Carovin yakikola n'atuyamba gavumenti eri eyo yeebase eri obululu nga mututama wano twagala obululu twagala obululu kyemukoze ng'omwana omuto alina ebintu byalagawo n'akoze lwaki nga Carovin tayingira mu parliament nze kubirira omulanga vidiyo nkoze empanvu munansonyi w'ab'ekitiibwa nyabo ne basebo vidiyo nkoze empanvu naye olw'obulumi bwe ndina ku mutima bana bangi bafudde naye nga bawa omusolo
Government teyambye. Carovin yakoze ekisoboka abaana n'abajja mu nsi z'Abawarabu. Basobodde okujjayo ne baddayo, abatasobodde ne bafiirayo. Ngamba Carovin singa ayingira mu parliament tena agenda kufiira mu nsi z'Abawarabu. Tujja kubeera tweyogerera, tujja kubeera support, ajja tuteekeza, tujja kubeera verified. Government eriko byetasobola kukola. Mukitegeera? Nze ngamba Carovin beera wa people power, bwe ku people power tubeere nga tukubeera ekintu kyaffe tukinyweze. Mukitegeera? Nze ngamba abawagizi mubeeremu amaanyi, tubeere ba people power. Carovin naye ayingire mu parliament. Abayimbi bagenda. Mukitegeera? Abayimbi mpulira bagenda, oli agenda. Carovin oli wa Carovin jangu otwogerere. Omanyi bulungi embeera ye tuyitamu bakadaama. Kwegayire Carovin wonna wooli nkuba omulanga. Carovin nkwetaaga. Uganda ekwetaaga, bannakazadde b'eggwanga bakwetaaga. Bambi Carovin wulira okusaba kwange. Ate nze nkimanyi gye bali naye basobola kwogerera. Kitegeera naye nze buddeyo njogeredde bannakazadde b'eggwanga Carovin. Bama abava mu Uganda ne bajja mu nsi z'ebweru onoonya ssente. Nze mbakubirira omulanga. Carovin tuyambe, yingira mu parliament taata. Ekifo kyonna ky'oyagala nti ky'owulira nti ky'oyagala ky'oba weesimbamu mukwano. Tujja kuwa obululu. Tujja kuwa obululu kubanga tukyetaaga okujja mu z'Abawarabu okola ssente. Naye ate twetaaga omuntu atubeererawo buli mu mbeera. Carovin laba mu future. Ensi ekulaba mu future. Okyali mwana muto naye ate olina ebintu ebizimba eggwanga. Oyafirira omwoyo gw'eggwanga Carovin. Nze era nsembyeyo bino ebigambo byange. Carovin Mayanja tukwetaaga muyogerere omuntu wa wansi. Naddala ku nsonga ku bakadaama. Abasama abawa omusolo. Amanya gange nsigadde mpitibwa Sharon Saudi Arabia. Anjagala nsanga Saudi Arabia kubanga njogeddeko ko Carovin akola ebyakabi. Ananvuma it's okay, I don't care. Naye nze neebeereramu, naamwe mwebeereremu abagenda okunvuba. Mukitegeera? Mwebeeremu nga naawe neebeereramu. Kambagayiza olunaku bulungi. Mukitegeera?